Niraba basasudde ne bangamba Umar Kakande tuyambe otukolere kuno omukazi gwe bayita Rita Kaggwa. Umar Kakande agamba mbu Zuula Amazima. Umar Kakande atugamba mbu Zuula Amazima naye Umar Kakande ayina a lot of victims that are coming to me to report. Umar Kakande mutuukiridde ngenda balaga evidence zonna nga mugamba dize buli muntu yenna gwe yaliagyeko ssente buli yali afeze. Umar Kakande talina muntu gwe yali akoledde kintu. Umar Kakande agamba mbu Zuula Amazima ina ekipegi kye bakiyita Zuula Amazima bwakuzuulira abaafa abakuloga abakuwana n'asimanyi abakusooza abakukola ki ababba amataka. Umar Kakande njagala obbabuulira amazima mufere. Ngenda balaga abantu bonna bazaafera bonna sibamanyi sibalabangako abaana bazze bankalabirira. Rita tutaase ku Snapchat mutimbye buli wamu yonna buli wamu mutimbye ku Bloggers Association yonna muwadde fete tumanyi Umar Kakande simanyi lwaki afera abantu. Umar Kakande yennyini yatugamba mu interviews mu yakolanga ekyo kikalondoozi yali producer kira n'atugamba byonna byali stage managed. Kati omuntu ng'oyo stage managing ebintu omukwaso otya ssente empitirivu. Tina bingi ngenda kwogera. Ngenda kuteerako audio zino ze ngenda okukomekereza nazo. Katulabe tuyita mu bwangu olina abantu b'Ebungereza thank you so much. Omukyalo ono yaŋŋaanye okwogera amannya ge yabadde aŋŋaanye n'okulaga video audios okumuteekera audios zino naye nnyabo nkukakasa Rita talina kyagenda kukola. Oyo ngenda mubasomeseza essomo ave ku bano bazaali babadde ng'avuma ne basirika babadi bulaka baavuma simanyi basenga simanyi bisemba oba bebisenga acid simanyi baani baavuma navuma buli muntu n'asesebula because yajja kukuvuma. Nze nkukakasa olunaku lw'oliri nnyo wano Uganda lw'olitegeera naye ne bw'onaaba tolinya Uganda tolaba nti no omuntu tosobola kubeerawo nga bannayuganda wuli okitegeera nga David oyo omukyala bangambye no bw'abeera eri Bungereza kasasa ategeera waliwo omunnayuganda atalina mpapula amulimirira n'agenda n'amuloka ku poliisi ne bamudipotinga ne bamukomyawo. Kati ogenda koma kunze gwe simanyi waliwo omukyalo mulala bamuyita simanyi ayina amannya ge mbu naye yagambye mbu simanyi anoonya bamuyita simanyi yeyita simanyi alaje wa Kabaka. Manyi alaje wa Kabaka. You may have pressed the wrong button. Atandikira mukadde bwe yagala kulaga bakuloga lwaki omwana waali bwatyo ngenda kuzuulira mpa olumala nga bablockinga bonna ngenda babalaga omu amaloboozi g'essente zonna receipts send wave money Western Union zonna bannange njagala obbajjukira Umar Kakande mufere. Rita sitera nnyo kubeera mu biyombo by'abakazi simanyi bino nga bwe mwevu mani bad black but I'm just here to teach you nti okuvaayo n'onoonyezwa ku muntu content, okuvaayo n'oyagala ositukire ku muntu, okuvaayo n'oyagala onyonoona erinnya ly'omuntu, okuvaayo because bakuwadde obusente kampuni zikusasudde olya ku misaayi gy'abaana n'oyagala ngenda kweyisa mu bulumi ng'omwana oli gwendaze obulumi bw'ayitamu omanye omuntu alumizibwa atya ng'aliko kyeyo. Kampuni zino z'osente z'olya nazo omuliira omanye. Njagala okubajjukiza Umar tewabeerawo omuntu gwafera banaye enkooye emisango bulina kumbajjukiza maze kati omwezi mulamba Umar yes he will come out fight me with fake allegations. Nze mbasiibudde mujja sigala n'ezo audios. Umar tunayogera ddi muganda wange nga nkwetaaga nnyo ate nawulidde ne kasasiro gwe baayogeddeko. Nze oyo omukazi yambonyaabonya for 5 years mumanyi bulungi naye simusisinkanangako simanyi mulaba mu bifaananyi naye nze yanvuma okumala 5 good years ate nga nvuma lwa Bobi Wine kirabika ate akolera NRM be babloga ba NRM oyo omukazi takutiisatiisa ate n'ekirala mu programu yo gye mbadde mpuliriza omugamba tajja kwetonda oyo omwana muyaaye muzibu abonyaabonyeza bannayuganda bangi nnyo kuno
azizaayo bannayo era kasita akutegeera nti olina mpapula oyo Rita Kaggwa ng'akuzaayo oyo omwana Katonda wattu nze bwe tunayogera nja kukubulira Rita Kaggwa aleeta kutiisatiisa. She's nothing. Wano yeeragira ku line she's nothing. Mu balogo benkugamba abamu besimanyi n'oyo mwali yandogeramu. Omukazi ng'ayagala nnyo mbeere mukwano gwe nze sibyagala. Nze mpulira abantu oyo omukazi baamuvumaavuma dda ensi yonna yamukoowa omukazi oyo. Mulogo ate nno munnange era tukwatireko onooba otuwonyezza. Nze lwakuba kati siri ku Facebook right now naaliguzizaayo emboozi n'olaba yavuma nze naye nga simunyega abantu ne baamuvuma ng'era ne lukuluno bwe baamuvumye. Nalabye gundi naye teweesembereza olwo lunnabe luyinza okukulemerako myaka 5 nga luli ku nzi olwo olukazi. Omukazi manyi bwasula bandagawo biki nene ngamba nze kaneesonyiwa omukazi naye muwe nkugamba abaloga nange ndowooza yandogeramu okiwulira omukazi alina buli mpisa embi ate n'abaana be bazaala oyo omukazi mubbi kuno babamu alina n'ekizonto mu kifo kye yali kwekutteko kale n'owonya omwana w'omu alina omwana zonto ayigiriza abaana batamba bakola shoplifting Rita mumanyi up to Z yantama era bwe mpulidde nti akuyingiridde ngambye kanfune omukisa nafuna omukisa n'enjogera naawe nja kukuwulira who is Rita Kaggwa nkulage n'ennyumba wasula nkulage buli kimu ali mu ka council house n'omusajja omunageria yamwewasiza. Tomuwa budde bokola emirimu gy'oyamba abantu malu please. He's so stupid naye yeetaga punishment kati yakutte gwatasobola ffe bulijjo ajooga ffe bakadongo kakati ne yakutte kuwumalu ajja kitegeera. Ekisooka Rita Kaggwa ayina private 2 rooms gyalimu nenga gavumenti yegisasula. Mulimu rooms 2. Rita Kaggwa ayina abaana 4 kati, abawala 2 abalenzi 2. Abalenzi 2 buli omu n'ekitaawe. Omu w'oyo omusajja yali presenter ku radio yanirisa 2 something like that. Omulala w'Abanigeria naye tamanyiddwa. Kati omwana ono atamanyiddwa kitaawe ye zonto gwe nabadde nkunnyonnyolako wano edda. Kati yamusiba omusajja mu kyoli bamuyita Eriba. Eriba ye musajja eyamuleeta mu London. Omusajja ono ng'alina siriimu. Eriba ne batasobola kukolagana kubanga Rita Kaggwa yajjanga mu yaaye kuno. Ndowooza amazeeko is like now 10 years. Ndowooza ku Bulaaya ayinza okuba yakamalako emyaka nga 10. I'm not sure. Ffenna tetuli sure n'oli angaye tali sure. Banze we yanvumira ennyo awo. Twasimbira nga bagamba yakamalako myaka nga 7. Kati n'akwatagana n'Abanigeria. Bw'akwatagana n'Abanigeria era yeetundako kuno. For some time yeetunda naye ng'era embeera si yeeyo. Kati Mr. Eriba was a doctor somewhere kati ze bwe mpulira bwe baŋŋamba n'amuwaayiriza n'amuloopa ng'ayagala omuggyako ssente nti yamusiiga siriimu kyokka yeebaka naye nga takimanyi biki kati bw'amuloopa nti Eriba ne bamusiba mukkomera emyaka 7 ne bamuggyako n'ekyabwa. Eriba n'azuula nti omwana ono Rita Kaggwa gwe yamusibanga nti mwana we si mwana we, yamutwala secretary ku musaayi. Ate waliwo omukyala gwe tusaba naye mu church yafumbirwa Eriba kati that one give me yafumbirwa mu kyoli munne tusaba naye mu church oyo naye nja mukugirako bwino. Rita aleeta amalogo mu nnyumba y'omukyalo oyo ekyo nze nkijjukidde omukyalo oyo yakitubuulira. Aleeta amalogo akozesa nnyo amalogo.
Rita Kaggwa tabeerangako na mulimu guli awo. Adda ku Facebook, adda kuno n'avuma abantu, yeefuula blogger biki. Kaakati gavumenti ya wano yateeka abantu ne bw'oba olina abaana olina okukola. Kati yali akolanga mbu teaching, bangambye teaching assistant. Kati nga babeerawo teacher nga nene omwerawo omuntu ng'abeera mu class nga ategeka abaana bano abakola ki. Abatawaana atayagala kutuula wansi ono biki teaching assistant ng'afuna £9 per hour. Rita Kaggwa ennyumba ye kati bangambye waali wennyini abeera Peckham, bayitawo ekibuga Peckham. Kirinaanya ate kale kiri kye nakugambye nze bwe mbadde ndowooza nti abeera Peckham. Kaakati ennyumba ne gy'alimu tebakyajaamu, kirabika n'omwami asula mu ntebe. Abaana baalaluse abana abalenzi be yasooka okuzaala bonna budeya. Kaakati engeri gye yazaala ate kati ababiri ab'omu Nigeria. The house is too small for them. Ekirala ono omusajja gwe yawasa akola bwa security bangambye afuna na £1,000 buli mwezi. Rita Kaggwa ye Rita Namayega. Kaggwa linnya lya taata we naye yennyini ye Rita Namayega. Omukyala angambye mbw ate Rita Kaggwa talya, yes asula atudde alya mbizzi era bw'agenda ku mukolo afuba n'asiba emmere kumpi ya wiiki abantu abamu ne balemwa n'okulya. Rita Kaggwa bino byakuga nti mufere first class. Era nazzeemu n'aŋŋamba n'ekigambo naye nze nali nakiwulira dda. Mala yeetunda mubuliza ekyomulimu nti akyakola omulimu ogwo nga teacher assistant naye akakola part time. Era n'omusajja gwe yawasa Omunigeria ye yamwewasiza buli kimu kyonna nga ssente azijja wano mu kubba abantu bino bakola mbu amanyi abantu bamukubira nnyo amasimu abakolera advert mbu simanyi blog w'amaanyi ye yakola ssente ezo najja ne zironi ne yeekolere. Pozi n'ekirala ekyewuunyisa kati ono omukyoli eyamuleeta kuno bamuyita Eriba mukyoli. Nze n'ebifaananyi byonna nsobola bikufunira. Oyo gundi tasobola kubanga tebabirina kubanga ate n'omukyoli omukyala gwe tusaba naye ye bbaawe kati ye yamufumbirwa ebyaddala babeera bonna. Naye yagoba Rita ewe yalemerayo. Agendayo bulungi nnyo ate n'amutwalira n'amalagala gaali gamusudde n'eddalu oyo omukazi. Naye Eriba yagenda e Uganda ng'anoonya omukyala ow'okuwasa. N'afugwa ku muyaayo ogwo. N'agwanjula ewaabwe ne bamwanjula n'amuwasa embaga byonna byaliwo naye engeri ete gye yaloopamu omusajja mbu omusajja yamukwata mbu ate n'amusiiga n'essiriimu sibitegeere engeri gye babyogeramu byewuunyisa omukazi muyaayo oyo. All me, I've been on the internet over 10 years. I've never cheated, extorted, or done anything dubious. I'm going to continue exposing every other person that's doing that. Ngafera abana, especially bakadama, sente z'abana zigenda, abana bonna bafeze bakadama, banange Umar Kakande. However much you create things against me, I'm going to expose you. Nze nkozesa receipts. Sente zonna zigenda ku account yo. Amalobozi go genyini ngowooza. Oba tebinna bakola birinde omwaka mulamba nga tebinna bakola. Lwaki tugamba abantu nti no weeyiya? Lwaki tugamba abantu nno oli ku mayiyirizo? Umar Kakande mukwano oli mufere. Umar Kakande ne bw'onooleeta ki wasooka nakusasuza ssente n'osasula ezo zo wasasula ezasooka bano bonna benzize nkugamba nabo basasula ogaanye evidence zonna kati nsasidde kati postage gyeyo lwaki no kati zino zonna sizijjayo. Umar Kakande lekera okufera abantu oli musajja omwami ono ye Umar Kakande yeeta Umar Kakande Zuula Amazima n'ekipeegi kye kyakozesa nga atagetinga bakadama.
Umaru namutukira ne mugamba diza abantu sente bonna. Umaru yajja nkabirira nga gamba mbuno ngambye mbu afeza abantu. Umaru ne mugamba sasula sente nentekamu afande. Umaru ne mulaga abantu bonna bazafira. Umaru yakwata sente nakola ki nazisasula. Wano Umaru nga ngamba kasita posting namugamba kasita ozisasudde ndozo ogiraba namusasuza sente mulaba 23rd April. Umaru ne muletera omusango omulala ku 22nd May ndoza mugulaba. Hi dear, I hope you're doing fine. Munange Umar Kakande yanfira kati eye namba ogiraba zino zonna simanyi ogiraba nembasaba evidence nzo omuntu asaba evidence. Look at the dates evidence zizo ogiraba baziwoko onoreste Nakagwa Nsubuga ya musasula iye namba ye mugani n'abantu abandoga abansiranya abakola biki ezo notes zo nangenda zibawa bamuwereza sente zizo nalya sente z'abantu nazimuwereza January nga 9 era ye namba ebeera ku screen ye ku TV ku TV jakozesa ku WhatsApp era jakugamba oweerezeko sente era kati kuliko ne profile picture ye eriko eyiye ezowulira kati nechinziramu nga kigamba okay thanks, I'll see her tomorrow. Rita, I'm gonna respect you so much, but trust me, I'm not going to refund anything. I've struggled with that woman's problem. Bichi nemuwa kesi endala. Hi, well done madam, I saw your video helping some people too. I request for your help madam. I paid Umaru my money to help me or my sick people, unlucky two of them died after a long request of begging him to check on them. Yamuwereza sente ndozo ziraba World Remit Umar Kakande ndozo olaba mu 2010 nakati yamugamba alina byamukolerako simanya biki natandika okunvuma wona avuma kati ne mulaga receipts z'abantu abalala abagenda Madam Rita obuyambi gyensaba Joy olaba Umaru namuwako ku sente zange naye Umaru taagala kwogera nange. Umaru talina kintu kyonna kiyankoledde nangamba mbu ajjako nnyamba omulala waliwo ono ozitaba zizo uzo I'm on your issue. Always in bucha abagamba. Je baliko sebonze nalo munange na twins embeera mbi. I'm on working on them. Bwatyo. Na playing ground be voice note be. Kama katola na tuyama ne tubajjanjaba. Ulira. Katogena so konsindikira amanya gaabwe n'amanya ga taata waabwe n'amanyago nga bwogampadde ebifaananyi bino mbiyina. Tusooke tubakebere tosobola kumanya kizibu gyekyava okujjako ng'okebedde. Buli mwana mitwalo 2 okumukebera tulabe mitwalo 2 mpeza ebifaananyi bibino kina kyoyagala okumbuuza ojja kola kiyuwelete. Banange yenze Umar Kakande mwennyini simanyi obadde oyagala nkuyambe ntya naye yenze Umar Kakande mwennyini simanyi n'ekirala oba yegwe mwami Umaru kubanga ennamba njijja wano ku YouTube so kati kandabe we naafuna obudde ndaye bwe nja okusindika sente ku Western Union onkole ki onzotuse ensonga onkolera ensonga yange nyabo funa sente akakadde kamu wonaazifuna n'osindikira ngenda kukola. That's as simple as that. Bwe owulira nga kikunyiga, I'm sorry, you can get someone else. Naye sina budde bwakumala. Today I talk to you through the phone, tomorrow I talk with you on the phone, the other day I talk with you on the phone when we are discussing the same issue. Obwo budde sibwina nina abantu bangi ab'okwogera. Sisobola keeping on today, tomorrow, the other day. Mama Umaru gye baleko ssebo kakati esente nzisindise odda ku line mbuulira. Kwano nkyali mu field nja kuba nkunnyonnyola nga maze okufuna se. Kale kansubira amanya gange wagawandiise bulungi nsindikira akapapula ako nsindikira receipt eyo gye bakuwa eyo. Because wendi network sinungi naye mbadde nkugamba nsindikira akapapula anti nina genda mu banka kapapula ku receipt nina ogenda mu banka sizajja zijirayo ku simu ati
Madamu Rita, obuyambi gyensaba gy'oli. Umaru namuwako ku ssente zange naye Umaru taagala kwogera nange. Umaru talina kintu kyonna kye yankoledde ate mukambwe gye ndi. Naye ku WhatsApp wadde muweereza message mukola kintu kyonna Umaru tanziramu. Okuva yatwala ssente zange takola ki? Taagala kwogera nange. Kati omuntu gy'omusabye ssente nti nompa ssente nkukolere toyogera naye anamanya nti nkyali mulwadde oba atandise okuwona oba nawonye. Ninamugamba asasule ssente zange kati myezi 7 zigenda kugwayo. Tebakwogeddeko ebibi n'ebirungi. Si buli akwogerako ekibi nti oba okikoze. Omukyala yampa omulimu gwe nga guli mbalala. Mu kumpa omulimu teyasooka nakuŋŋamba nti n'omulimu guli mbalala. Yambuuza okunkolera omulimu guno bwe guti ne bwe guti. Batwala ebyobugagga byange bye nasikira babinzijjako okunkolera omulimu ssente mmeka ne mmulamulira ssente. Mwamala okunsasula ssente lwaŋŋamba mbu omulimu guli mbalala. Nali siina kyakkola. Ne mugamba kaŋŋende mbalala. Kikyo mbu tekyagala sasula. Wakati awo neefuna abaana bankuba kye babiri abaali bafudde nga nze nnina okulwana okulaba nga mbakomyawo era ne nsooka nwana omwezi mulamba.